essaawa 4 ez'okumakya e Roma. ez'e Roma oba eza wano 4 e Roma ze 6 eza wano. Misa egenda okukulemberamu kadino wamitata Kairingo erinnya linvudde mu mutwe Kamalengo ono ogundi onuusi mu Uganda. Kadino Kamalengo egenda kubanga ate wano Lubaga wano wali twabadde Lubaga. Kadino Kamalengo egenda kubanga ekola ki etandika. Kakati Kadino Kamalengo era nga ono omanye ekyo nakyo kitiibwa. Kadino Kamalengo ye kadino akwata obuyinza era nga kati aliko ye Joseph Kevin Farrell. Kadino akwata obuyinza papa bw'aba avudde mu bulamu obw'ensi eno era yaddukanya emirimu gyonna egiba gigenda mu maaso. Era nga mu gyakozeeko emabega kaawo kwaliko okuteeka akagoye akamyufu ku nnyumba ya papa. Okwo kubaddeko okubanga ebisumuzo byonna yabirina. Okwo kubaddeko okwasaayasa empeta ya papa. Okwo kubaddeko okwasaayasa stamp ebadde eya papa. Ekyo nno kikolebwa okusobola okwewala okubaako okucupula ebintu byonna ebiyinza okukolebwa nga bikolebwa mu linnya lya papa abaddeko naye nga si yabikoze eki si yabikoze. Era actually okutandika n'olunaku olwokusatu mu kibuga Vatican ku St. Peter's Basilica wabaddewo okukungubaga era namungi w'omuntu abadde genda maaso nga ate yeesombola okugenda ku kanisa ya St. Peter's Basilica ekisooka okusaba. Ekyokubiri wabaddewo abannamukisa abawera mu 5,000 abagenda ne badde bagenda nga bamulabako. Wabula olunaku olw'ejjo twagenze okuwongera akawungeezi k'olunaku olw'ejjo because tuba tuli 2 hours ahead. Kitegeeza kubanga 12 yaabwe eba ya ssaawa 2 eze Uganda. batuli maaso batuli mabega ffe tuli maaso nya ewaabwe mukaaga wano ffe tuli maaso ekyezagenza oda ssaawa 10 zo ssaawa 12 ze Uganda okukungubaga kukoze eki kuwedde. Era okusinziira ku baliwo ne batugamba nti nno olwo keesi n'esooka esiiringibwa oba ontegedde nga tewali asobola kuddamu gikola ki kumukubako liiso. Kale Papa Francis alina ebintu bingi nnyo betujja omumujjukirako wano mu Uganda yatukyalirako era twali kugamu ku mawanga agaafuna omukisa okukyalirwako Papa Francis. Wabula mu kufa kwe alina ebintu ebimu byeyagaanye era amanya alina ebintu ebimu byeyakyusizzaamu. Ekisooka abasinga badde basiikibwa mu St. Peter's Basilica yakigaana n'alonda ekifo ekirala ekimanyiddwa nga St. Mary Major ekyo nga kiri mu Rome. Era ng'ekyo ekyasemba okuziikibwamu papa mu mwaka gwa 1509. banga ddene. Kaakati nno waliwo sanduuko eziikibwamu papa erina emibiri 3. Omubiri ogusooka gubeera gwa lubaawo era nga gulaga gurepresentinga obuntu bw'abadde. Bw'atyo amala ateekebwa mu keesi yakolebwa mu zinki. Bw'amala keesi ya zinki esitibwa netwalibwa mu keesi endala ey'olubaawo naye nga olubaawo lwakolebwa mu miti egy'omuwendo. Yasaba aziikibwe mu keesi emu eyo y'olubaawo esooka zinki alekebwe era ekyo nakyo kyakolebwa. Tegedde bulungi nnyo. So alina ebintu bingi nnyo ebibadde bimufuula omuntu ow'enjawulo wabula Papa Francis yeki kimbadde njagala okubagamba wano ennyumba ye mwabadde asula gye bataddeko akaroodi. Kakati alina ebintu ebigenda omufuula ow'enjawulo oba records zaafudde nga alese okumwawula ku bapapa abalala oba ontegedde abaasookawo. Kakati Papa Francis ye papa eyasooka okulondebwa ng'ava mu Latin America, that is Argentina. Yasookera ddala. Papa Francis yasooka okukozesa erinnya ly'omutuukirivu Francis. Ontegedde bulungi oyo ye yasooka okulondebwa nga gwe yaddira mu bigere akyali mulamu. Jukira yali kudda bulegulizi. So yasooka okulondebwa nga gwaddira mu bigere akyali muki mulamu. Papa Francis yasoose obutasula mu Apostolic Palace
oba ennyumba entongole ey'obwa paapa n'agamba ne bannanze munondereyo ekifo ekirala awo sigenda kukola kusulawo ye yasooka okukyalira ebifo bye tuyinza okugamba nti nno biri risike oba ebitiisa abantu ab'enjawulo oba ontegedde era twambula bakeirani n'amawanga agamu agabadde galimu okuneneŋŋana Papa Francis asobodde okukola ki okutuukayo Papa Francis wakujjukirwako okubeera paapa asoose okuwa abakyala emirimu mu kereziya mwali tebabeeramu bakyala mujjukirwako nnyo buli woba ojjukira Papa Francis ono kaakati n'ekirala yagaana okubikkira emize gy'abapaatiri naddala abo abazuulwa nga bakabasanyizza abaana waliwo embeera yatukyemalire eno waffe muki munda n'agamba nedda kiveeyo kyogerweko ate kisalirwa amaki amagezi so ebyo nno byebirisayidizaawo naye nga agenda kuba nga aziikibwa lwo olunaku lugenda kubeera lwaleero lugenda kubeera lunaku lwaleero nga muto so bwe tunamala okuba nga tuva mu kuziika awo ali tugenda kuba nga twambalagana n'ekiddiirako kwe kulonda paapa bapaapa bakadino abalonda paapa basoba mu 2 naye 135 lukka be bakwalifyinga okulonda abali anda atanasuka myaka giba 8 so abantu ab'enjawulo basongeddwamu kitegeeza waffe wano abaavuddemu ewaffe yo abaavuddemu tasobola kulonda tasobola ate n'obunafu munafu naye mu kweyagaliza okukyagenda mu maaso abaddugavu bagamba tusobola okufunayo ku kadino ku paapa omuddugavu nina be nabalabyeko awo be bagamba omugana y'omu ku batunuddwako abayinza waliwo n'ow'ekkongo